I was in vehicle with 3 people, me, driver and one of my colleagues in the vehicle. Those robbers were where there is a washing bay. They park the vehicle there. They come on the road like roughly, they rough driving. They want to knock us and they block us. Then they remove the gun and point the gun and snatch over all the money and run away. Bwebatuuse Wakitaka Trading Center mukono gwa right ne baweta ne bagenda mu guest house eya Rainbow guest house esangibwa Wakitaka. Kati mu kutuuka mu guest house eno batandikiddewo kuddugaza mmeeza kunywa enge era bwe tutuuse basanze bali mu kunywa kwe kukwatibwa n'emmotoka nayo weeri mubaddemu ensawo erimu ssente so ne tuba nga tukoze recovery eya $7,700 n'emitwalo 2. Then mu nsawo endala bikiraba bulungi nti mulimu ennyundo, magalo, olusenya, bali 2 betukwatiddewo naye nga waliwo abalala betuli mu kulondoola mpola mpola era nga nabo bakwatibwa.